baddira Magogo, Anita Among yateesa ne mukazi we Magogo. Ne bajjamu Magogo enkwaso. Mune basikuba omuwala omulungiko. Era mbu n'amagi tegaali ga Anita Among, kuba Anita Among naye maama tazaalikamu. Olaba ye Yerusa naye era yasigala. Emmere erimye abagenyi sivuma abakulu ne banzita. N'amagi tegaali ga Among, wabula enkwaso eza mukazi we Magogo ze baakuba omuwala omulungiko. Export TV to the world. Munnange badde ndi awo ng'amawulire gatandika okuyitingana. Mbu Anita Among ne mukyala we Moses Magogo, anti Anita Among ye yawasa Magogo. Mbu bazadde abalongo, Mukama abawadde ezzadde ly'abalongo. Eŋŋamba yi Anita Among y'olubuto abadde alukuliza mu mutwe nga tetumulabangako ng'ali off. Ng'olubuto terugejjangako. Maama newankubadde omuntu asiba olubuto. Newadde omuntu asiba olubuto, olubuto terulinga ssente nti omuntu ne bw'aba ne ssente nga byenzibe asobola okubuzaabuzaako abadde alya muwogo era n'asigala ng'alya muwogo bwe yeesibira mu kisenge n'alya kanyama. Abadde alya ekimu wano mu public era asigala abalaga nti alya kimu eri mu kisenge ne yeesibirayo n'alya ku kyeggulo. Naye dwe olubuto lumaayuuka bumaayuusi lukula lugenda mu maaso. Olubuto terudda mabega. Olubuto dwe lukula lugenda mu maaso ne bw'olusiba gatta ezenkanawa era dwe lumaayuuka lukwewaggulako ne lulaga ensi nti bannange tunaatera okufuluma ye ate nno lubeera olw'abalongo. Olwo terusibika lumaayuuka n'okumaayuuka ne lusukka. Kano bagambye mbu Anita Among azadde abalongo ne ŋŋamba olubuto lwe yabadde alukuliza mu mutwe kuba gwe omutwe gwe gwendabye bulijjo gugejja. Abadde alukuliza mu sikiini nga buli lukula nga sikiini eyongera okweyubula ng'ey'omusota. Abadde alukuza mu ngeri ki? Ebyo byonna nga bikyali awo kale abantu bo basobola okusiba embuto munnange. Naye Anita Among ali myaka mwenna gye mumanyidde obulungi nti takyalwala musujja. Ntegeeza abantu bakulu abaana abato mulindeko ebyammwe enfumba. Ffenna tukimanyidde ddala bulungi ti Anita Among takyalwala musujja. Kati omukyala atakyalwala musujja ajja ati ate okuba ng'afunye olubuto. Tebibanga ebyamagero bikomyewo nti Saala yali wa 9 n'azaala omwana nga kakati mu Uganda Mukama mwali mu kukola ebyamagero essaawa eno. Wembulidda gwe neesibako binziramu nembireka nensirika nga ye nfa ate binkwatirako ogwa. Nange mbadde ndi awo ng'omwana anjiira bwino mu inbox yange. Yali omu ku bakozi ba Anita Among. Yali omu era gwe Anita Among togeza n'otta abaana b'abantu bonna abaakolerako ewuwo ng'onoonyamu eyatuwadde information oba eyampadde information. Nange omwana nga anjiira bwino naŋŋamba olowooza nti nno oyo omwana Anita Among y'abazadde ababalongo be bagamba mbu Anita Among olowooza mbu y'abazadde kunze ye ko ye iwo oswadde. Bambi baddira Magogo, Anita Among yateesa ne mukazi we Magogo. Ne bajjamu Magogo enkwaso. Mune basikuba omuwala omulungiko. Era mbu n'amagi tegaali ga Anita Among, kuba Anita Among naye maama tazaalikamu. Olaba ye Yerusa naye era yasigala. Emmere erimye abagenyi sivuma abakulu ne banzita. N'amagi tegaali ga Among, wabula enkwaso eza mukazi we Magogo ze baakuba omuwala omulungiko ne bazaala omwana. Omuwala oyo ne bagenda ku nkola artificial insemination. Artificial insemination. Ne bakuba omuwala enkwaso z'Amagogo era omuwala n'akuza olubuto. Kakati olumaze okuzaala waba omanyi wabaawo enkola muggo guba gwa Natema teguba gwa Nalonda. Kati nga bba w'Amagogo Anita Among yataddemu ssente ze zonna bambi mukazi wattu nga bw'omanyi abakyala kale ababibibi ate abakuzeeko mu myaka nga bafunye abavubuka abatoototo mbu bagula obuganzi. Munnange omuggo guba gwa Natema si gwa Nalonda. Kyova olaba era balangiridde ne Paalamenti erangiridde nti Nankulu waffe
azadde abalongo naye nga ku balongo be boogerako temuliimu yadde ekisa n'eki ekyanitamongi. Talinawo waakaabidde nti abaana banzita, talinawo waakaabidde nti magogo wanzita. Ne Kabazaala abadde eri ng'asindika ng'ono alye n'alya mugoyo agamba nti ye nannyini baana. Ago nno si ge mawulire amakulu gendeese. Amawulire amakulu ewali okulya n'okukomba essowaani ge g'okuba nti omulongo omu magobwe, omulongo omu mwana, omulala magobwe. We njogera omulongo magobwe ntegeeza omulongo eyeewalula bazadde omwana n'omusota. Naye mbeegayiridde temubyogera ne mundeetera obuzibu. Byebyo kuyozaayoza bweza nnyo Ssaalongo Moses aba Nnaalongo kubanga ye mukazi. Bweza nnyo Nnaalongo Moses Magogo, bweza nnyo Ssaalongo Anitamongi. Bayozaayoza lwakuba omulongo magobo oba oyo omulongo eyeewalula muyita omusota abaako emizizo. Anneddireyo ewaffe ku nkuzi. Export TV to the world.